Monna abanvuma bandiko njagala zero flashback ombule we nali nkusanze oba we nakunoonyeza ze tewali muntu gwe nali nnoonyeza tewali ne otwade ku police nagambye omwana gwe nabadde naye nti nze gwe wajje wange gwe wannoonye wange nkole bwenti nekola kino na kino wavaamu kunvuma newegata n'omuntu omulala nange nenyiiga naye navaayo nembeetondera ebikadde gwasigala okola ki okola ekintu kyekimu tosobola kunvuma n'ogamba simanyi njagala kukwana mbukukwana busimanyi njagala nkunuuna ntamiza senyinyala abo babaagala nange nennyala sikirasi zange ndi mukazi mukulu abo bavubuka bato baana bato nze nabagamba nze ndi mulwanyi wa ntalo nze omuntu anvuma yenna kino nkibagamba ate ekirungi nze njogera nze ngenda okukola ekintu nga njogedde nze buli anvuma kino kimanye bw'onvuma n'ovuma abaana bange kino kimanye oba oli Dubai oba oli Oman oba oli muguyumba luddawa newona oba oli Canada gwe kino kimanye nkibagamba nze ndi Nantalo nze nakangubi ate sizikiza ate seremerwa lutalo erinnya waliganda wazza Nantalo bade manyi wo child bi nze amwe wo child atuli ku Nantalo ate ndi mulwanyi wa Ntalo ate ndi mwanguzi kuba ebisale bisinga mbeera ku mazima waliyo abalwanyi b'entalo nga bebazitandika nabirawo olinga w'omulumba akulumba ndi overall nzitakula nzirwana nwana ze bantakuddeko nwana ze bannumbi ate era nnumba ate nziwangula abantu bangi batwogeddeko ebintu wano nze luli nakubira Kayibanda nali saagala kukyogerako nakubira Kayibanda naawunga yampeza voice note zino nsobola zikuwa ng'omuntu yajulira nti Kayibanda talina we yali abaddeko nange tatulabanga nako simumanyi sinawe nali mmulabye in fact nali saagala kukyogerako kuba ayagala likes na comment ayagala becoming kubeera celeb owulira ne babbajo ne bannegaya ne baŋŋamba tomwogerako mulalwa ndoneza amawulire gamubuze bonna babitex ne bannegayirira ne babuuza yaani abeera wa oli naaveri n'akwogerako from nowhere n'okita n'omugamba tulina ebiwundu ebitagenda kuziba nze ne bwe ndiba nfudde kino nkyogera nga ntya Katonda gwe nsinza sirisonyiwa simpoke n'abaamukuliyeetinga njagala nkiddemu nga ntudde mu kamera ne bwe nfa kati essaawa eno ndisigala nduluma sirisonyiwa simpoke atali bana mirembe mu nsi nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Faruku & Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna oyagala bibajje bitanda dining oyagala ntebe ennungi za class ziriko oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet bed covers ez'omulembe oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna Faruku & Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors genda obakubire ku simu namba za simu ziri wansawo yogerako nabo jango lambule jango gule oyagala okulaba ennyimba comedy oba interview z'abayimbi empya genda ku yo TV app Bolingo Extra shillings rukaga ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansawo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Aba Tio Tours and Travels babaleetedde East African Tourism and Cultural Expo 2024 bagenda kubanga batandika ng'ennaku z'omwezi 8 paka nga 9 omwezi ogw'E11 that is November abagenda kubeera ku The Ramblant Hotel South Kensington London elanga ojja kubanga osasula pounds 10 erigwe agenda okubanga oyolesa naawe anaabegattako obega pounds 3 ayagala ebisingawo kuba ku namba z'essimu z'olaba wansaawo. Zeru jjo mulungi atulaba kwetola ensi yonna mugamba mutya bigenda bitya ndine Jennifer full figure naye nga mu video ya leero tusinzidde wano ku Faruku & Sons Entebbe Road ekibuye wano ng'okkirira oti ku Petro City oba kumpi opposite Keti Motors olaba edduuka gaggadde liri mu furniture w'omunju office bitanda dining buli kimu kyoyagala mu furniture kiri wano ku Faruku & Sons ekibuye Entebbe Road
Jennifer ogamba otya leero? Ndi bulungi. Abali ku Caviton mugaba mutya. Tuli ku Faruku and Sons, enamba z'essimu zijja kubeera waawo abagala odd drops, abagala entebe ez'omulembe, abagala dinings, abagala ebitanda ebirungi nnyo, n'abagala royal beds, byonna carpets, bed duvets, ne pillows ez'omulembe z'osobola okwongeza mu ntebe zo, ebimuli ebirungi ennyo bibeera ku mmeeza. Ojja kuba ng'ojja ku Faruku and Sons. Faruku and Sons bali ku Ntebe Road, bali opposite ne Petrol State, oba opposite ne Ketty Motors, oba awali zing wenyini zing yasokera. Oba kuba ku simu ezo obere nga toyogerako nabo babulire. Oyagala bitanda by'abaana balote birungi, oyagala ntebe za mikolo ogenda kwanjula, oyagala ki? Ekitanda kireete kirote kirungi. Ekitanda kirungi. Ekitanda ekibi kireete kibirote ebibi. Ebyentiisa hora. Bulebe bako onsinge n'otagibaaki nga n'otagiwa support. Kikwetera okubanga olota bubi. So abagala gundi ezo nga muzira bera abakyala babalamuza balambula osobola bazita wall unit osobola okubanga ate ojja n'ofunanga za kadiro lyonna ne lyaka TV n'ogiteekawo walinga oba oyagala mu office namwe osobola okutuulamu n'egendamu. So byebyo tuli ku Faruku and Sons. Wano ekibuye. Ku Ntebe Road. Yes. Kale, wetusinzidde okubanga ali tubatuukako okusookera ddala oli mu mbeera kigwe nga andi bulungi. Alhamdulillah nebaza Allah. Weyagala? Sina buzibu n'akamu. Kisa kya Katonda. Buli lw'obeera ng'omulamu olina okukyebaliza Katonda. Bannaffe bangi n'abalina ssente bali mu malwaliro. Kale ne Mukama waba akuwadde olunaku olulala n'alugatta ku lw'oyina lwebalize Katonda ate kkiriza ekyo ti Allah owa ekitiibwa Katonda omulungi gwe tusinza tuwadde obulamu. Ekyo kikulu nnyo mu byonna. Tukulembeza bulamu ne buddirira ebintu ebirala byonna. Buli lw'obeera omulamu oba n'essuubi. Buli lw'obeera omulamu oba ne by'olindiridde. N'olwekyo nebaza Allah nti ndi mulamu. Nebaza Allah nti ndi okay. So ekyo kikulu nnyo. Nyongera okujjukisa nti Sura Motors batunda emmotoka empya n'enkadde. Ate naawe osobola okugulawo emmotoka empya n'enkadde oba bakugulako emmotoka empya n'enkadde. Noba bakajja mu bondi ng'oyagala ssente ofunye ekizibu. Genda ku Sura Motors wali ekibuye ku Salama Road bali opposite n'amafuta ge bayita African Oil. Oba osobola okuba ku 0701 87 91 87. Direct obera mu office za Sura Motors. Oyina mmotoka gy'otunda ssente zo zaagala bakadaga kutamana ssente oyagala bagino ne waka ya mukaddewo oyagala yakola business oba ya somero oyagala yakutambuza bagenda mu Sura Motors. Oyagala kwevugako wajjeko omuzimu gw'obutevugako munnange bino ebintu byansi ugenda ku Sura Motors oguleyo ku motoka waliwo ekipya ekiriwo ku 30% ovaawo n'ekisumuzo ky'emmotoka tekera akasente ako mu butono bwako ebyana nebijja ogende ng'osasula mpola koteka swap oba bata kite bata okola swap oba bata. Yes nobeera nga ate byonna biri ku mulamwa gwa kufuna mmotoka. Sura Motors ye answer yokka temwera bambera ku Solo TV Monday to Friday ate ono munnange naye na TV kwakola Star TV naye nga nze mbera ku Solo Media Solo TV n'omukulu Charles James Senkobo Monday to Friday program Sunsuzi etandikira saa 12 paka 2. Kale abamwagala muteekako okuventure n'ennaku endala mubeere nga mulaba Jennifer full figure kulikayo ewa Jeno Sale otata wange navuddeyo Jeno agamba ki? Ali fine kitiibwa kya Mukama ali bulungi nnyo Katonda muwadde obulamu ate ali elese bulungi ali okay. Nebaza nkyebaliza Katonda ekyokubanga nebaza nnyo Katonda olw'abakadde baffe basobodde okuuma mu mbeera eyo yonna naddala abakadde baffe abalwanirira eggwanga lino banaye bw'otunuulira Jeno Sale n'omutunuulira yenna bano abasajja balina gye bajja eggwanga mubaleke w'omutunuulira omuntu yenna oyogera naye tumanyi kyoyogera muganda wange bano abasajja gye bajja eggwanga yandaze enkovu ku kugulu bw'ati n'aŋŋamba rabbit eyamusima waawo rabbit kati nemubuuza nemugamba dadi eno rabbit kuba yabadde waka mu lujjanga waliwo akamyu nemugamba rabbit like n'aŋŋamba no eri yali ya munsiko nemugamba ffe twatuuka wantu twata yandaze biwanvu basajja mubaleke mubarespecting mubaleke batwale eggwanga mu maaso paka Katonda wanaagamba nti ki ekimala naye mubaleke tebalina kintu kyabwerere kye balimu babikolerera akamyu kamwagula nafuna enkovu yaŋŋambye kamutomera butomezi kaali kadduka speed ako mu nsiko mbuka naye nnyo kazibu nnyo kasaana okumenya okugulu okulambo b'eggumba
akamiko musiko sikalabanga kera sikamanyi sagala kulimba naye yakugambye kamutomera baberanga musiko eggwanga lyali terinakula nga bibiira nansiko nga batambuza mundu so byebera gyalimu naye nga mukama mulungi gyali alyoke ayogera ayaba abantu alaba ensi bwetambula agaidinga kifurese nawuliza buli omu mulamu bulungi yeyagala ekyo kyokka nkyebaliza Katonda kubanga bakadde bafa bali bakyali bwe bati kikola otyo mutuukako abantu nga baagala okutuuka ku Jerusalem nze I'm blessed ndi blessing instead of bagamba nti omukisa nina omukisa n'abalala ne bawakana naye nina omukisa nebaza Katonda w'ekitiibwa yagaba omukisa lwakuba nti newankubadde omukisa gwe tulina tetwagadde ogugabanako ne bannaffe abatukoze obubi ebiseera bisinga ntera bagamba nti nze nfuna appointment nkuŋŋaanya kubanga nkimanyi nti balwawo omulaba bantu kabeere muzeeyi balwawo kati mukama wakwadde omukisa n'ofuna appointment n'oyita ne banno balanga 18 mugende tomanya kiki oyogedde olina omwana ayagala omulimu ayagala kiki bali be bannannyini nsi kino kibagamba be bannannyini ggwanga omuntu yenna njagala obagema ng'ali mu buyinza ng'ali mu control ate nga nekyalimu yakirwanirira teyaronda kironde aba alina obuyinza ate omuntu amanya alina experience jeno solo mutu kako nakulambika nti katigena mu department weti kola kino business weti ekola damo kasoli dambijanjalo tendering amasomero kati bo bamanyi balabyensi ebintu webityo damo buunga webityo kati wafuna omukisa nobanga ogenda n'ogenda ne banno n'obatwala kitiba kya Mukama basinga tebatwalira tebagala bagenda bokka te mu nkukutu naye nze siri wa nkukutu bali bakadde bange nebaza Katonda nti banjagala wadde banzaala bukulu banjagala era naye akyo yakyogedde n'ababadde bano bakiwulira n'abagamba advisor kati onsanyusa yes watu jino yagamba yes yakyogedde emirundi nga 5 lero wabadde omutwalidde ensonga ki nabadde mutwalidde ensonga ey'okuddamu okwetegereza census nga mugamba okubala abantu maybe kuba be bamu kubateekerateekera eggwanga genocide ekkiriza obagana inamba 2 w'eggwanga lino oba oyagala batayagala inamba ki ye namba 2 gwe nkyo nkigambye gwe kire wata kitwala nze nkikugambye kati nga njagala munnyonnyole nti geno census baabala abantu naye waliwo n'abataabalibwa kubanga naawe gy'oli waliwo abataabalibwa ne mugamba muyinza okutegekera eggwanga nga te namba mwina ndala maybe nga mba misleading numbers mwina okutegeka nga mwongeddemu abataabalibwa bagwe muki muleme kutegekera exactly ki ekyo namba eyewunyisa n'omukulembeze w'eggwanga kuba naffe tulina abe bataabala nakikootinga ne mubuulira ekibuga bwe kirije naludde okujja mu kibuga ne mubuulira ekibuga bwe kiyimiridde omukyala Idi Doris Kisaka akoze nnyo n'omukyala Anisa Kabanda okulaba nga ekibuga kati tekirimu jjaamu nga luli ab'ebigere bana gye bayita ebitala ku ebiri jjaamu takyali mungi nga luli obubbi bukendedde ne mulaga nti lwakuba nawali essaawa ya Queen tewali control tewali bitaala tewali ki tewali ki buli omu alabanga yali ku main bingi benadde wamuyitiddemu mu kibuga ne muyitiramu ekisaawe kyaggulwawo ekisaawe kya Miss Kigundu kyaggulwawo endabika yakyo kiwa abavubuka bitaano emirimu ajjeko ne musaba ajje tuyite abantu balyeko naye lunch tumuyimbiremu alabe ne ku basambi b'omupiira nakkiriza ajja kujja mu kibuga anytime so byabadde bingi waliwo nebitusobola kwogera wano ne mubuulira n'enkosa y'omutimbagano maybe bagongereko amateeka internet naddala omukuto gwa TikTok bagongereko ki amateeka enneeyisa y'abantu abamu bagenda mu makomera ne bateebwa ne balabanga ekyaki era mulaba this time byakyuseemu era abadde aniigina ngo mayindi bajja kugamba waayo akakadde waayo obubiri ndoza kati byakyukidde mu ddala okuva lwe nataddeyo lipooti so byabadde bingi nnyo betwayogeddeko nabadde lipooti yange gye nawadde bye namuwadde era okusinza mu Kampala bigenda okuva mu ebyo byemwayogedde yes kuba bisinga bikootinze awo kirungi
Fe abagweno batugwa wakati bafu watwogeredde ku department ki abaji ati nebuza kati obafu oba kati fe wafunye omukisa batwogeredde nga ba mawulire mbogere ate mama antu Kampala nsema nti nabogeddeko fe twayitidde mwawo nade sina idea ya mwenemu singa sina na chembagaza mu report yange ate mulimu no tuta kale luli bolo naffe tulifuna ato koza abavubuka bajidde ku TikTok wali ku media ku media watukonedde abavubuka yanga de okusinga da yanga generation etanide nnyo mutimbagana okusiga obukyayina okulimba adala mu kutogwa TikTok okwogera ebitali yo n'okutata n'eggwanga lyaffe nga balaga ebifaananyi ebirala ebyensendala okulaga nti bya Uganda tumwagwiriddemukko awo ne tuyitira mu internet awo ne tuvaayo eyo in fact nga twogera ku bavubuka yembera yemu gye bakwatiddemu omuvubuka wa TikTok bamusibye emyaka 6 yavaayo n'aviirayo mu president w'eggwanga nange yanvumako oyo omwana nnyo emirundi mingi namponinga n'okuntematema abaddewo oyo omwana mbadde mulaba naye nga samuwabudde ku katambi kamukulembeze just samuwabo webudde naye nga namulabanga nanonyako ne wali ne mulaba nali ndowoozaako abeera mu kyalo nnyo ne mmanya wetuwaatula blastinga so bamukutte bamukwata dda omugenzi okukitegeera nga bamukwata kiringa ekintu kya Seekawumala Seekawumala bamukwata dda bamukwata ebbanga litambula mugenzi okwogera nga amaze emyezi ng'ebiri bagu mu kitundu nga bamusibye n'olunaku lwe bamukwata yampita mu kooti egundi saagala byogerako ebyo bamunone waka nankubira nga bamunona ne mugamba genda amateeka gasigala mateeka naye lwakuba bana ate abaagala kyakaali abaagala likes bazze ne bakijanjawaza nnyo anyway toyagaliza muntu kukomera toyagaliza muntu ntaana ne waliwo abantu bekyetaagisa okugenda na muntaana nga tebeetaaga na kukomera wakati oyo omwana walina video gyakwa n'agamba mwabagamba mbu mwana wange temunnumirirwa nze siri mwana w'abanyammwe siri mwana wammwe nze njagala babankuwa amasasi babanjo kyo babakola ki nze n'ensi nagikoowadda kati omuntu ng'oyo yakoowa ensi etagana kufa bamusaide na mitono omukaaga University of Understanding yandibadde emyaka nga 3 nagenda okudda ng'alinga mu 8 nga alinga mu 5 plus n'amanya nti ng'atala alina ekyokukolamu omanya okutegeera si tteeka tesikwabuwaze waliwo abamu nga bajja kutegeerera ku myaka kati we yandikomyewo ng'alina emyaka nga 5 osanga yandibaddemu akatoola nga bamukutte naye abaana nga bamalirivu buli mumalirivu bw'abaana buli mumalirivu ajja kukirowoozaako nina gwe nabadde naye ng'agamba ndi wano nzekka n'essimu ze yakubye zonna abadde bamwogeza ng'aliwo yekka anyway yetuveeyo ku bumalirivu bw'endabyo ku social media abaana olwaliro olyaviirayo yenna gwayagala mu kaseera konna ojja kuviirayo ataviikikayo nze nabagamba nze ndi mulwanyi wa ntalo nze omuntu anvuma yenna kino nkibagamba ate ekirungi nze njogera nze ngenda okukola ekintu nga njogedde nze buli anvuma kino kimanye bw'onvuma n'ovuma abaana bange kino kimanye oba oli Dubai oba oli Oman oba oli muguyumba luddawa newona oba oli Canada gwe kino kimanye nkibagamba nze ndi Nantalo nze Nakanguubi ate sizikiza ate siremerwa lutalo erinnya waliganda wazza Nantalo badde manyi Wochild bi nze amwe Wochild tuli ku Nantalo ate ndi mulwanyi wa ntalo ate ndi mwanguzi kuba ebiseera bisinga mbeera ku mazima waliyo abalwanyi b'entalo nga bebazitandika nabirawo olinga w'omulumba akulumba ndi overall nzitakula nzirwana nwana ze bantakuddeko nwana ze bannumbi ate era nnumba ate nziwangula Wochild Nantalo awo tuli lwakuba nti waliwo entalo ezitalina makulu waliwo entalo era ezitagattako ne kuba nti no tutamba tudda mabega waliwo omuntu akulwana nalaba nga akulwana nga tebalina nsonga bakyakulwana kyekisinga okuluma nti abantu betusinza ate okubeerako nabo b'okuyamba oba batusemberedde nga batwetagako obuyambi tubuwa wadde ate mu kubayamba ne batuwanulako entalo nga tomuwanulangako olutalo
takuliisanga nako nakwonako nakwogerako ebigambo nakuwaayiza neyefuula nti akumanyi abantu befudde nti batumanyi naye ngaakusanga mukuba akusanga kusula mmoto takumanyi. First of all nze kati kambabuulire obulamu bwentambuliramu si bwebwo obwaddala obwange obulamu bwe tukulaba mwana nze abantu bangi mwogera ku Nuuwa ng'omanyi ewange nina emmotoka ezisukka mu 7 naye weesibye ku Nuuwa mumugana mwogerayo Nuuwa njibeeramu lwaki kyenjagala ekifaananyi mulabe. Company ya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyooyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri, ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawawo akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli. Gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere. Osobola okusasula ng'oyita ku PayPal, Apple Pay, Google Pay, Credit oba Debit Card, Western Union, MoneyGram oba okuyita mu bank. Gw'ali e Bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Ebizigo bino bikuleka kulanjiyo era bikozesebwa abaami n'abakyala. Tukubireko oba tufune ku WhatsApp. Weekwata ebizigo ebya Wildlife Millions EU era tukukakasa nti bw'otafuna njawulo mu nnaku 3 sente zo tuzikuddiza ng'olina risiiti yaffe. Abantu otuguzayo k'ekifaananyi kitali kituufu. Nze mbaguza kyo kye mwagala okuwulira. Uganda be bantu abasinga ennugu mu bulamu. Tine gw'oyambe gw'oliisizza ate akufuukira engo. Teri muntu mu ggwanga lya Uganda ayagala muntu akulaakulanye. Tewali muntu mukama gwasuusuubyemu gwayagala basuusuute oba asuusuubeko. Buli muntu akwagala ng'oli down, buli muntu akwagala ng'oli bubi ng'osaba oba ng'okaaba. Nze ndabira kintu kyangu nnyo, nze ndaba ku bantu abalina be basaba. Nze kyokuba nga nsobola okusaba General Sente oba president w'eggwanga oba oba Seeka Yasini ngamba yina gw'obuzibu obujjawa naawe funayo b'osaba. Nze ndaba abantu nga bavuma Kabaata olw'omukutu gwe. Kabaata yakola omukutu gwe ogw'okkuba oluseke. Baasaba tababba. Waliwo abantu ababba ssente za gavumenti ez'omumusolo. Waliwo ababba ssente ng'oli anyakudde muntu oluusi n'amaana kumutta nakukuba n'akutta n'akunyakulako essente. Kabaata ajja ku mukutu gwe n'agamba munyambe ensonde emmotoka kino na kino ne muzimuwanga mwesiimidde. Kati oyo muntu ko ne Bayibuli egamba nti musabe muliweebwa, munoonye muliraba, mukonkone muliggulirwawo. Kati abantu ne bafuna ennugu ku Kabaata, omutima omubi ku Kabaata. Buli avuma Kabaata mutima mubi gwe gumutawaanya. Bonna baayagala okukola kyakolera abala bazimbye peegi ezo kubatuvumira. Bakole Kabaata byakola nabo babeere blessed. Ekitasoboka omukisa gw'omuntu teguweta kona. Njagala obbagamba ebigambo bino ne bw'onnwana nve ku Soroti ne bw'onnwana Museveni agobe mu bwa advisor togenda kubeera advisor tolibeera. Kubanga nze mbagambyeko ekigambo kino naye temukitegeera. Sina we nali nkoze appointment sina we nali nkoze proposal nti nsaba omulimu application sigiwandikanga nakoze simanyi abaziwandiika emirimu gikutomera butomezi. Siba nze nalanga nkola ku Bukedde TV abantu bannwana ku Bukedde TV n'abakozi baayo bennyini. Nze nali supposed kukola ku Bukedde 1 banteeka ku 2 ne bababuuza lwaki ali ku 2 ti omukazi w'amaanyi nnyo. Ne babagamba ekitegeeza singa ali ku 1 ate singa kola kye twagala ku 1 mumuzze ku 1 banteekayo olunaku olwo ne bakujjayo nali mbase ne banzayo ku 2 yali yagaanadde okukola ku 2 banteekayo ne programu ebesinga amaanyi y'amawulire gaatandikanga nange nitandika abantu bala ne babeera ku full blast kunya ne babeera ku full blast ne bagamba what's wrong with that lady ne banyongeramu eddakiika aga ng'eno gatandika agenya agaba gakyaliko naye nga matono batuse ku by'emizannyo eyo. Nange n'ensumulula eri ng'era bw'ensumulula nga tebayo muntu ne basaba bannwana psychologically. Ne mbagamba nze sazze kukola wano kaliyoke kuzannya buzannyo otuukawo kamera teriiwo zifulumye abakwate tebaliiwo ate bannange ekikwewuunyisa baaleetanga abantu besimanyi mu program nwanagane nabo
abakimanyi nti boogera negativity ku bantu benjagala oba boogera ebitakwatagana era bayita mu program ekyokubiri program yabeeranga recorded yalinga recording kitegeeza baali musobola ogirikodi oba balinga basobola okusalamu nosensi ate aleme kugenda ku mpewo kati ng'oyo omusajja yeeyita omusumba gwe yankolako mbwanfuira mbwangobako emizimu ye kennyini emizimu gimusibidde mu bwavu ate ayagala kugamba mbonze anjijako emizimu omuntu nga tonaga nti omuntu aliko omuzimu wekompeyalinge naye muli kulanka yemu muli kulevo yemu kyafuna kyofuna balebayo byali bitambuza sho nze si pretendinga nti kati mulina obuzibu nze sitambulira mu dinaayo bino byokutondawo embeera nze sikola kaliyokimbo ntambuza program embeera ebintu ebyo bokenya bingambako nga yakava Dubai nga abantu bamuzize tebagala kukola naye ayagala okuzimba mu kutu gwenga kati nkubaamu kati njina amazzi kati kola bwoti nga ndaba tebijja tebikola kubanga simanyide ku faking life simanyide kwerimba nze kyenjogera kibeera ekyatuddangayo nolowooza nti neerimba nalabako abantu abakana nti embwa tesobola kunywa yugati enywa ekidomola kiramba kati nakoba nomugulira mugundi kwate mumala kati nagula embwa endala bagiyita bajjo waliwo wa boda amuleta yugati amujja ku gundi ku company amwetera mu kidomola bagiyitani bajjo eyasooka bagiyitani bagiyita wanda wamwongerako bajjo lwaki wagula bajjo kaddugavu katunula bubi kalinga obutwa bwemmese nga bwolaba bajjo bwatunula kalimu olubajjo bajjo n'otuuma embwa bajjo bagituma yajinguza bwe bali yagiyita kati yenywaki naye nywa yugati naye bwe lwemunyampulira obusungu wanjagala eri mukene naye temulya yo yagana mukene tebizirya obugumba buzifumita embwa munnange embwa za bbeeyi kati nina kapa aladisiwe nansana alina kapa agitunda $5,000 namuwadde nnya naagana just kapa aladisiwe nansana yes ali agiriisa ki ey'M5,000,000 olaba bino ebikapa binga bigafiirudi mbadde sigirabanga nako era nabuukinze ku lubuto opusi lweyina zizonna nga bazitutte ogenda gula ku byana naye nennya yaziganye kati egenda kuyamba ki just kundabikira bulungi kapa mu nnyumba just epusi ate yo terya mmesi ziryaki zirya so kwegamba zo kimuli just a flower zinywa yogati kukulyako kukutoolako sente zo kati okubeera n'abantu abamu abadde ne kapa akusinga nze embwa zange zina be zinsingira n'abantu pusi tulina abantu betuweerera ffe tuweerera abaana ze lujja mpeerera abaana abasukka 45 naye bakoma nawo ate making sure abaana bensooka okusasula school fees naye omwana asobola okuyitako nga takubuuzizza gwoweerera n'akomawo n'atakunyega kigambo na kimu n'alina olunaku lwaddayo n'akusaba essente embwa yange newe nkomawo n'akaveera akatunula kata eyina okumbukirabukira eyina okunjanjawaza eyina ebuuka mu bbanga akomyewo era bwembeerawo obulamu bwe zibamu bulala essanyu ezindaga bakaawo teziba wendi zimanyina okulera abaana otosobola kukwata ku mwana wange kati kiro nkigamba era mwekyajasaaja mu maka g'abantu lwoli kyale wange n'okukwata ku mwana wange nga sigwo ngambye tuligenda okyuka ngaekumaze ekutaagula wenna mazi training akola ekyo ate nedda ndowooza wazze embwa bazizaala kubeera mu mayumba nze simanyi dogomani kada ajja n'azinona n'azitwala n'atraininga n'azitwalako eyekololo n'azitwala luddawa dogomani wange nate yewa luzungu lungi akolera na waddoola omuluzungu mwakubbira naba sente lulize yatwala zaali nyingi waddoola kumbwa sente zewanoonya kati weewole naye bano bamanyi wetubyogera wano alimba yeyisaako yeekoza ezo zirya nnyama namba ku bukya nyisasula mwezi kiri ku likodi bajjayo ennyama y'embwa buli lunaku ne zirya ya mwezi ebba wange akimanyi kifo ky'abantu kobeere n'ebisolo byo mu nju abaddira embwa akusinga abantu abamu bakuleetera emyoyo emibi waliwo omuntu gw'okolera ekintu ng'oera nekyomutaasa waliwo kati oba nkunyonyola nti bannange ndowooza buli muntu gy'ali ayina ku bantu abo abamu bafamire batufuukidde ekizibu omukoleredde omuwadde buli kyoyina oyagaddeko abeereko obulungi kapito mumuwadde naye era sitiiri obeera mubi mu maaso ge bwakola n'emmotoka ebbiri ayagala wakiriemu ebeere yiye bwakola ng'oguze pooti bw'ozimba ennyumba ayagala omuzimbire naye nga buli kimuwa kimuwa nga tamanyi naawe nnwana gy'olwana mu olabe nga weeyimusa oluusi naawe olwana baana bo bateerewo akantu kuba kati tukuze
Tugera tukesanga tukyakwana bino nga ne ku social media tetukyajja. Ngate wali. Ngate binyuma. Kati gwe wenna nawo ndaba video gyokola. Nze content yange yakyuka nebeera ku mbwa zange. Gwe nawo ali eyo content gwokola. Are you sure? Mu myaka 5 anaba kyasobola okuyimirizaawo. Mu myaka 5 ejijjana omwana wo anaba asobola okusaba omulimu awantu. Olwa content wo. Olwa content wo. Omwana bana bakyasobola okufacing mu bantu. Abaana abamu basoma bafiiriddwa emirimu. Lwa content. Teri muntu asaba musembeza domu wo muli. Ngache wakola kye kikulu. Abala bali mudinayo berimba emirimu egitaliyo. Nakugamba okulimba si kubi. Ne kasota niko kukiriza mu birimbo byo kigambo kya Miss Kigundu. Oba ofuse wabula bikugwe kenyini omuntu. Bali yaberimba. Some people abasinga bali mudinayo. Nejeno ya kitugambi. Bantu batambulya mudinayo. Ne yerimba. Nina abantu benna badde nabo nga banopo. Be mumanyi bali bakabejja. Wajjeno. Nga tuli ku tebemu. Wajjeno. Nga bamuvana muvanaga mwe mutikati muliwa. Ate baba bagenze kola yoki. Nabaga kati muliwa nabagamba nze simana kibatawanya kubendagano ya contract ya Nupu nzajiri. Jeno ina contract ya Nupu. Mvako tongobye wasale musale. Never know. Nga bagama maso ku maso nabaga mubadde mu nvuma kiona kino. Kati bakomye wera bali eri. Nze simanyi mvako. Simanyi bonna bantu bajjeno. Kale ebintu nga bibeereyo gye tutabeera. Abakulu no nabagamba bagana bali babadde wano. Ne bali banna ate abasingako babadde wano budi. Enfunda nyingi wemulugunyiza nnyo ku bantu nti obabeereddewo naye tebakusasudde. Batusasudde bubi. Nze abantu bangi nnyo nno nze kati nze ne history wange muwanvu. Kuva ku bantu betuze tubeererawo bakusaasira abo bangi oyogera nulekani. Obadde nabo. Nobeerawo waliwo woobeererawo omuntu. Nga mazima obutabeerawo obusinga tebubaddeewo maybe singa na mufu. Ffe tubaddewo nze nayozaako engoye ku kyalo. Ng'ate bwe mpesa omwana ku mugongo. Naye nga nzooza tufune ekyokulya ne mukwano wange Catherine kusaasira. Namubiriba. Nga ye mulwadde yazaala bubi yafuna ekizibu omusajja yatusuulawo yakola ki? Talina maanyi tebamukkiriza dde ositula ki? Ne mutoba. Nga n'okunaaba oluusi onaaza munaaza. Naye ng'oli naye. Na buli eat okuva ku switi wange I love you. Mbadde naawe. Nawe otuuka n'obuuza omuntu n'onoonya n'akakomo ku mukono. Kawamujjako kawamufunako. Akakomo buno bubamba osobola okugula nusu 1,200. Naye twebaza Katonda ate mu ebyo Katonda ndoza ffenaffe mwe yatubulesingire n'ogyeti. Nawe n'obeera ky'oli. Nyina statements zempulidde ku bantu ab'enjawulo ne bemukuubagana bemuyomba. Oli naakera ku makya n'agamba nti full figure ekyaddala yantwala ewoono yankolera kino. Ne kati nebuuza ekibuuzo ekisinga okubeera ekikulu ki ekimala ne kibatabula. Tewali muntu gwentwala wantu. Ne bena tutte bwe yafunye ssente wali gwesabaga nti mpaka emitwalo 2. Kube watutte. Njagala okubira omu ku omu. Obaga nti full figure yagaye muweeyo. Oba afunye mmeka oba 10 oba mmeka sisobola kugamba nti okujjako ngugambe nti kankuweeko. Kuba ekituufu kiri nti waliwo yampadde emirimu bafunye. Era nensanyuka. Ne mwebaza nga simusabye. Era gwe wagamba nti kankutwale. Era wali selective n'ogamba nti ono yabagenda ono asigala ono agenda. Waliwo ne gwe wawadde ssente z'aba TikTok. Gye mwabadde? Ba YouTubers, abantu ba TikTokers. Milioni aga. Bamuwadde ssente z'aba TikTok. Z'aba TikTok naye ba TikTok tebannakimanya banaakimanya. Ajja kusibira ku poliisi. Nga ye yabadde wajja eno n'akikira TikTok. Era ya presentinze ekyo. Era gye nakitandikira nze nakitandika. By then waliwo mukwano gwange yali yesimbyewo n'omuwala. Kati naye nga mukwano gwange banne bamudisappointi nze. Beyayitanga banne byatambulanga nabo. Ng'ali mu bbanga. Ng'ali desperate. Oba ng'agenda becoming depression. Banga tamanyi kiddako. Nga babaddayita banne banfaafe. Bamuvuddemu ne bayiga bakuya amasimu bamulikodinga bamukola ki. Ne najja nanoonya nengamba it's okay. You come. Nze wendi. Nze nja kubeerawo naawe. Nwaneko kye nnwanye Katonda kyana batuwadde kyekyo. Era ne ngende wajja no ne presentinga ekyo.
era ne mukwasa kati bwe tuyita nali bize ne mukwasa omuntu mugamba mugende ne bagenda ne batukwasa Minister Kabyanga ne bali omunsi ne tutandika okutambula owulira kinewuunyisa Nvuma simuvumangako agamba abantu nti yampase million 2 oba mujjukira still before n'abaana basooka okusiba ye bagamba nga Banvuma era yanvumanga video zonna nzina yenga ye ne ku baana basiba yaliko najje yena netonde ne mugamba it's okay tubireke era nembireka owulira bulungi era yena ava nako owulira naye oweebuuza kyanvumira abantu bwemwegomba nga namba 3 mu ggwanga nti ono speaker of parliament nkusitudde mukutadde maaso g'omutwala akwadde kyakwatidde nkwogeredde ebigambo nkupresentinze buli kimu nkwogeredde bakutte kye bakutte bakikuwadde sikusabye sigambye size kwogera mu bantu kubeera singa tebanvuma singa sivaayo kwogera era oyamala kunvuma nenvayo neŋŋamba naye gwe gunnakola bwenne mu bulamu omuntu yenna mujjukireko ekintu ekirungi nti ensi yonna ng'ekuleseewo nga bonna bakukyayi ne ku kooti wabwe twalewo n'omwana avuma kabaka mwamulabanga bonna banne bamuvuddemu ng'ensi yonna bamuyisa bubi nze namugamba it's okay you come kubanga yalippira nga ayagala likes gye twakwatira presa teyamanyaayo teyabitegeera nze namuyitanga ngenda ba honorable Nsereko sente yazituweera mu ddoola buli ne mugamba ono muweze tutugatte nange ne bankwasa so yengeri gy'otambulamu n'abantu abo bakwetedde enyiike ku mutima kukutte wa president kututte wa Jerusalem sale namba 1 ne namba 2 ne namba 3 omutuuseeko still okyali mu mbeera ey'okubanga ovuma omuntu akutuusizza mu abo oli mu mbeera ekyavuma abantu omuntu atakuvuma nkututte ewabagagga bange kwanza kwata nenkutwale wa Ajamisi guna kwata million 10 oba omukoledde tulina ab'ekika nga takuwangayo wadde emitwalo 2 ne famire yo nga tebakuwangayo nze nkututte kati nga tonnaavuma gweyogera gye wantwala oba abo benina gwe banoonyeza mu kibalansingi kwegamba oli agambe nti fulufiga nange nakukolera kino naawe nkukolera kino obadde ojja buli lunaku wenkolera nga toyina amawadde ez'amafuta n'enzikwata emmere nengitumya nga namwe mujja nentumya buli kimu n'amafuta nengabawa nentumya buli kimu mafuta nengakuwa eno nga ate kati nduwe nti newe nti ate kati oli ajiridde mu nnyumba ate kakati bino nenwana nyina nebe nalabye abakukubira nti balina birthday obeeko omugagga g'ogamba birthday twagimaze mwagikubye yabadde nnungi oyo muvubuka alina empisa muntu mulamu asiima kyoba mukwedde jobless billionaire mulungi nnyo mwagala mwagala kuba afumintiriza so mu bulamu buli muntu yandiyagadde okuyambibwa yandibadde yagadde okuba n'emikwano nze buli muntu gwe mulaba nninako kuraka yenna kabeero ye yeeyitambu yazaala abalongo batazaalangako yannoonyanga wange yannoonyanga mukukola vidiyo njuyukirako gwagala n'omukwata nga mga muleke tukwate babi naye ayogere bamumanye kusula moto siwe kiri gwe noganze siwagala musaagala akakazi ate saagala obitememu kubanga wakagaana nennemerako kati zanero bwe yajjanga nga kagama jangu usembere no batukwate nga buli lunaku nga noonya buli lunaku newaka ewange sisimana jansula simulinako lutalo sibeerangako naye Juba sigendangako naye mbabanga alimu simumanyi eyannoonyanga ne mu platform gye njogerako ne mugayogera kati yogera ne ntatiko mugamba katola wotandise okwogera osobola okukola bino simanyi yava yetuume Naalongo simanyi yava yetuume simanyi atasika abantu ebyawansi simanyi yefuule senga w'abantu simanyi yava yefuule nti ndi muka muntu atabankoda musajja yenna ne Zolo yamwegana mulaba olaba Zolo akwegana kakati nze mbuuza olutalo nawe luva nze naye yes fenna kye twebuuza luliwa abantu abajja ne nakukola ki ate olutalo lumala ne luvawa ate nga abamwe batutte naye nga nze munoonyezaawa gwe kyoba obuuza nti no mu bantu bonna omwana yasooka yansaba selefi kusula moto nenjigana kasuku yaliwo ne mugamba sirigikuwa ovuma abantu era munnange nze sobola kuba naawe selefi wewaava olutalo nga simuvumangako naavumanga ninga ebidimulabibidikongera mumujjalenjinga musala emisango kuno ku social media ne mugisala mwetedde abaana bammwe ebizibu
n'abantu kubanga Katonda agenda bapanishinga olwokuba nti musalira abantu emisango egitali mituufu. Nze kimpanguza mbeera ku mazima. Omulala w'abatuse atandise okunvuma afuddeawo nti nze muzaala avuddeawo nti maama wange erinnya alikozeemu ssente abantu balowooza nti kituufu atandise okunvuma atandise okubba nsasula ebintu atandise okulya ebintu by'abantu nsasula mugambye muyise nvaako sigumu 2 3 4 ndeka buli kaseera fulufiganinga emmere by'embizi fulufiganinga emmere by'embizi mmwe mulowooza nti bombe muwagira be bakyasinze oyo balina emimwa bokka. Kubanga ebibuuzo bisigala biri nti gwe n'oyamba omuntu nga yaze gy'oli. Nze mbude we nali mbasanze nti fulufiga alumba gundi mwonna abanvuma bandiko njagala ozzeyo flashback ombule we nali nkusanze oba we nakunoonyeza nze tewali muntu gwe nali nnoonyeza tewali neotwadde ku polisi nagambye omwana gwe nabadde naye nti nze gwe wajja ewange gwe wannoonye ewange nkukolebwe nti nenkola kino na kino wavaamu kunvuma neweegata n'omuntu omulala nange nenyiiga naye navaayo nembeetondera ebikadde gwewasigala okola ki okola ekintu kyekimu tosobola kunvuma nogamba simanyi njagala kukwana mbukukwana bwate njagala kunuuna simanyi Saimo busimanyi njagala kunuuna ani simanyi Salomu busimanyi njagala nkunuuna ntamiza senyinyala abo babaagala nange nennyala sikirasi zange ndi mukazi mukulu abo bavubuka bato baana bato balina bagirlfriend baabwe naye gwe ovuddeyo kati batugenda mate osobola kujja ebituvemu kale ebituvemu twayimaze. Omanyi video ya leero nyina saagala biddamu kuba byenjagala tuwe obudde ku lw'omulamwa n'engeri ekifaananyi ekyongero kyuka buli olukya waliwo kye bayita olwali lwa social media. Nze siri mu lwali kubanza si pretendinga tewali lwali wano lwenkolawo bwe nja nenkwogerako ne ngamba nti lujja okola ku UBC oba okola oba oyogedde mazi kyekyo nga we kiri nenkugamba lujja wadde ku UBC nonjogerako bwoti toddamu kunjogerako simple Uganda ine milioni 10 yogera ku mulala kite neno tunyane bunna munjero bwakalamba redda bulinga emirambo mikalo jembwa ovudde eri bako ka TV bakugoba Dakar kitekana biwa oyino numaru kulinga olwo musonso lukonko na muti mboyo omukazi era oyo omukazi yakubira boss wange ngobe ku TV oyo omukazi yamvuma lukazi gwo nonaniza content gwazira naye nja kuziyiza nze nakangubi onegomba tomanyi waliwo n'ekirala ate ne kasuku kali mugambire katon anyambe mpise kuno message twateesa tumuvinge nombuli abasalo mu bibakola batambuza eddagala batambuza ebyamanyi g'ekisajja twogedde buli kimu naye era still wazzemu okukyaza abantu abanvuma ku mukutu gw'okuba gw'oyagala likes ne content betwateesako wajjamu ni box yange n'obiŋŋamba simanyi lwaki gwe toyiga lwaki gwe tokola siddangamu nze kwogerako kalate gwe okomezaawo abanvuma singa nange nakuvuma era abantu bagamba mubi okitegedde kyetwamala kyozzeemu kitegeeza waliwo n'enteesaganya oluusi ezibeera bweyo gye tutabya ne mugamba nti ndeka yajja mu inbox yange kubanza namuwoninga ne mugamba ngenda kukuvuma ogamba nti omanyi nze tomumanyi nze tewali alina byama byange audio ziri ezatambula yenze byama byange najja mu inbox nambuulira buli kimu namugamba oyo omwana ayiya bulamu atunda ddagala ly'amaanyi ga kisajja ddagala ganda tumuleke nga ngamba oyo mwana oyo Salomu nangamba buli kimu audio nzirina ze mwagala nte ne moving nga nenkola ki nenkireka still era gwe okyaza abanvuma ku mukutu gwe gwowulira otya nze ndego mukutu gwe nkyazako abantu nenkuvuma nkati ndi wano ne lujja nkuvuma eki lwaki mba nkuvuma nga kitwakimala baba uli nga tushakunjogerako kirungi bugola kyo kyaza anvuma wozanza abankyaza sobola kuvuma newe nje nenkyogera bwento kati ogenda wulira yavumi yalumbye kasuku kubaffe batwagalize ekyo batagala tutambulemu obwo bulamu balonga bagamba nti ffe tetulina mimwa ffe tetulina kwedifendinga tetulina kola ki nze envayo nenjogera ku kintu. You talk about something. Yes, gwe no vino. Yavumbide ku Salt. Era yavumbide ku Salt TV. Era nze banage. Yayogedde ku gundi yange. Era mukwano yawulo okwogera n'okuvuma. Byanjawulo. Ekintu ekyo nakyo kikulu.
okwogera n'okuvuma gwe bw'ovuma nti ninga ebisesemye sirina magezi ndi stupid n'okwata omusajja Ssenkubuga omukulu yali yesimire kwa president n'ogamba abantu nti nga yasoma diguli y'amazi aswaza abasoma bogus Sireman Oldiman ayina abaana naye kati abaana abe bakukyawa ayina emikwano gikukyawa olabe we waguddeko abantu ojja kutuuka mu office okuyingira Ssenkubuge ayina abantu abawasa mu bawalabe nga mwe muyineza family z'abakiri wakiwanuka olabe otuuka mu office ng'omuntu yakunkumudde waabwe nga balina okuwa omulimu kwenga mu byonna kyenjagala oga nti wadde mukola content ffenna tukola twesortinge twetereze nga Kasuku yagamba mumukutta obusirusiru wamwe mubufudde omulimu so nyina kyenjagala obusirusiru mubufudde omulimu obusirusiru mubufudde capital ate nga musiriwalira ku bantu si kibi okusiriwala bato osiriwalidde kwani ekyokusiriwala oli waddembe okusiriwalira ku nnyoko ku baana bo ku mukazi wo kugwe kennyini ng'omuntu ngera ng'omulamuzi we bagamba kola video weevume muve ku bantu mwava era ne mwogera birala pretense buli lw'olimbera oddayo mu nnyumba n'owulira kirala ekyoge sawundi ndala oba ontegedde wano weerimba abantu bangi beerimba nti balina ssente bali mu fake life okati obusomuzi bw'emmotoka naye era sawundi endala lw'obeera wekka sawundi oba nandala reality kufosinga eba ndalamu n'olwekyo mu byonna tukole content tulekere betulekere eddembe lyabwe so mu kino osobola okwogera ku naye tomuvuma vayo njogereko kifulufiga bwekiti kiddugavu kyakula nayo kala yanga black beauty kufulufiga emmotoka gye yaguze lwaki atambulira mu nnuwa na biki naye sivuma kati nze olaba nze mbeera kuno omanyi TikTok nagijjamu naye ndaba ebintu bingi nnyo waliwo omuvubuka akola content wakakondo nakugwa ayambala olukondo n'atambula bw'ati n'abanga aseerera gyali ku TikTok my god buli kantu kateekayo owulira ayambala olukondo lwe n'atambula bw'ati n'aseererawo shwi olukondo n'atagatagana n'agwa just sinnamulaba njagala mulabe alina following yamaawe the end of the day njagala oba buli akono tekuliiko agenda kufunako ssente zimala kuba teri ssente emala naye oli kuno ovuma abantu ogenda weefiriza emikwano ginaakuyamba mu bulamu ne bwoba ne ssente weetaaga abantu weetaaga connection oli kuno kuba onoonya bulayikisi kabampaani bakulabe bakumanye otintinga enviiri eza bbulu eza green bajja kumanya n'okukumanyako kukomawa nze nina omukazi kuno agamba nnyumbu jangu twekube waliwo yakusaba bayitha olunaku lwendi kukuba tomanyi lwaki bampita fuulu gino olunaku lwendi kukuba ngenda kumakinga swa nga nkusanga wantu nkukube okyalina amaanyi agalwana nze Jennifer nodda walina olwana n'omuntu nja kukuba egi ate ngenda kukuba tsunami nja kukuba tsunami bagamba aboogera tebabaamu it's okay nze nkimugambye nze mutunulidde ebbanga ddene nga mpita nga nvuma okwadde okwo n'akaabira abasajja naye kaaba yadibadiba dda yawumbudoze munyuma waawumba nja kikuba jankube gwayita omumanyi naye nno ffe nga tuli naye mmwe mwembaze ne Katonda ffe bano olw'okuba tulina abantu kati betuswalira nga mwana ndaba atya oyogedde point eyo abantu ku social media uno singa buli muntu afunayo gwaswalira kaze n'abantu benswalira Ajamis Kiguno agenda kuwulira atya Sekayasina nandaba atya Musumba Rosias Bujinga agenda kuwulira atya Jenosane Musale kuba buli kintu andaba Muzeyi Museveni abantu nga batoyota nina abantu bafalu ku Kirunda basula motors keti Muzeyi Kavuma atayina abantu nga bataswalira maama we oba family ye naswala kwabo oba abana be kati nafuna buzibu nti abo maswalira nemba njagala nkukola ekintu gwe mbulirizaako obuza n'ekintu lwaki bampita Jeno eri gwaki olowooza abaana b'omugeto bonna kabeere beyipanda bampita Jeno babuuze
Man oyo musajja Miss Kigundu atukozemu omulimu ogw'enjawulo ne Yasin ekyo nebaliza Katonda ffe twali balalamu era tuli balalamu bw'oyinza okundaba nondabanga kyoyagala oba nondabanga omuyungwe tuli balalamu sobola okwewasaamu omwezi oba n'omwaka just nga nze kanze so ogenda kushininga paka zegenda kushininga paka kuba ndi blessed first of all akyokubiri am strong enough akyokuna manya you know what I manyi kikyensobola okukola nekyesobola kukola ekyokunfumintiriza kyekikulembera byonna buli kyenkola mala kufumintiriza so kakirowoozaako kubanga nkuwa time nenkuwoninga nenkuwa obudde ekisira kyakyo nekikola ki nekivwako ennafu kigambo kya mutabani wa Sulamoto Robert waliwo enkola endala eriwo nti kanyingire full figure namwetondera kati bwe buzibu nze sipretendinga nenge enkola ogimanyi nze rawe mba nkuyingidde mullo era ebiseera ebisinga njaga tutandika okunfollowinga tewali muntu gwenvuma nga tanvumangako that is one ate yaba yansooka mudzeeyo background abala balina mu nuupu nga banvuma kusala ku jeno obuli muntu anvumye oba gwenvumye abatwali nabeeyo nga tutambuza bulamu ne batuwefuulira ne batufuukirayo leke okinga katako muvuma kwate manyi contract yange naye yali kiki ngoli yakufuukirayo leke nga yanfuukira kizibu temumanyi contract yange yali nekiyala kyovola lwaki tayogera nze ndaba nnyo abantu wano nabeerako ne kusaasira oyo mu ntalo abantu bamanyi era liri bodegadde wa Akathani kusaasa ayingiranga mu ntalo zaffe nga tamanyi lumu kusaasira amuyita n'amugamba tomanyi fufiga kyali gyendi n'obulamu bwange okubeerawo n'abaana bange entalo zaffe tozimanyi nnene zireke ojja kufiira bwereere kuba yali atuuso zifiiramu ne Amina ate abantu bangi bayingira mu ntalo nga bozigenda batwala ate ffe tusigalewo oli abuukira nafuna saidi so mu byonna funa omuntu gw'oswali ate tufumintirize okufuma tekulina kyekugasa okufuma tekulina ekyokubiri waliwo ekyokunyiiga kya buntu so okunyiiga n'ogamba gwe lujjambwa gwe tonzirabelelele n'okivaako naye omuntu asobola okubeerako ku Mande ku Lwokubiri ku Lwokusatu ku Lwokuna n'akusenyezaako amannyo n'akulirako emberenge n'akulirako ekyemisana n'akubajjagalirako bw'afuuwa gwe Monday to Friday January to December kuba nange kyemmanyi omuntu wanviirayo omulundi gumu nsobola okukulaba ekyo kyabuntu omuntu agamba ono yantandise naye nange omuntu wansukkako nange era ono yantandise naye kamulinde kamulinde ndabogera okala nga takuzzeemu takoze eki yadanyizeemu muyigo okunyiiga n'okusonyiwa muyigo okunyiiga n'okwerabira werabira ennyo ebyo byokulembeza ebirungi muwe bye mwemuva ate emikisa nze ndi wa mukisa nze nina omukisa gw'otagenda kuggala kino nkibagamba n'abayita abanene nkibagamba n'abayita abalina ssente nkibagamba bulijjo kubanga bagezaako ne balemwa bannemeddwa beewuunya n'okwewuunya obujjo bwange buggulwawo butya tebamanyi kitegeeza singa omuntu akusobya olunaku lumu n'akwetondera osobola okuwulira naye batanetondedde naye kasita aninza okunnumba n'anvaako ekyabuntu oli yakulumbyemu n'akuta obulamu nga bugenda abantu bangi batwogeddeko ebintu wano nze luli nakubira Kayibanda nali saagala kukyogerako nakubira Kayibanda naawunga yampeza voice note zino nsobola zikuwa ng'omuntu yajulira nti Kayibanda talina we yali abaddeko nange tatulabanga nako simumanyi sinawe nali mulabye in fact nali saagala kukyogerako kuba ayagala likes na comment ayagala becoming kubeera celeb owulira ne babbajo ne bannega ne bangamba tomwogerako mulalwa ndoneza amawulire gamubuze bonna babitex ne bannegayire ne babuza yaani abeera wa oli naaveri n'akwogerako from nowhere n'okita n'omugamba kamuleke kigende naye singa akomawo mulundi omulala n'omulala kyekifuuka ekizibu n'obeera looya tusiba bajje n'ombuulira balooya tutuuke ku issue y'omuntu singa omuntu akwetondera kiba kitya then okay full figure nakusobya ebiseera ebisinga abantu abeetonda tebeetonda byaddala oli yeetonda ng'alina kyayisaawo oli yeetonda awo
kati nze nina ebintu byenda byeko tubadde okuba ebintu ebisinga oluusi wabeerawo ebibeerawo ne wabeerawo abantu abakulu ne babayita ne babagamba kino nkugambye tewali muntu gwolaba nfaafagana naye nga saamugamba mirundi kisooka mu 5 oba 6 nannemerako nesonyiwa n'abakulu ne babayitako banne babayita nvaako n'agaana bw'ogaana nga nga taking a decision endala ng'ogenda ku level 2 stage 2 kati wekituuka ku stage 2 kiba kitya biba biralamu amateeka anayingia ate mu mateeka mba nkuyambye okugenda mu mateeka mba nkyakwagala so abantu basobola okukola ebisukka amateeka tubikolera ddala so mu kino twogera mbeera ya social media weetuuse today kyovola nti tukikubye kikakkamu tusobole okubeera nga ffena tuwuliziganya omanye oluusi social media eno lwaki social media eno emukambwala buli omu ayogerera waggulu kisinziira nze nkola kinyumira oba nkola ekyo kyenina okukola oba kinsaanidde opima mbeera y'obudde ate kyala njagala abaana bamanye nze sigenda kubeera ku level ya Juliana Kanyomozi sigenda kubeera ku level ya Irene Namubiru siri okwepimira siri ku level ya Shiba oba Kenzo Kenzo level gyayogererako ndala neyange gyayogererako benjogereramu era bwe naba mbogereramu bamanyi katogolezi zange owepimira nepimira naye kati goli upcoming oyagala weyita celeb kuba TikTok yakaje myaka 3 wefudde superstar tumaze no wa celeb myaka 18 manyi tubaddeko tutya omanya bala bayita wagomanya abakazi abaliwo bana bamanyi batofu mitalindazi waliwo ebintu byotera okwogerako nga tunyumya nendowooza omuntu omwogeddeko bwogezi just naye ngenda okulaba abantu abo ng'ebyaddala mu byafaayo byammwe birina ekimuyina gye mwasinkanako batandika oli omulabye waliwo kye mwaliko ku lugendo lweno mwaliko mu bivulu byeno simanyi ono yabayisa waati nga muyina ate emboozi ey'awamu ebiseera ebisinga tuba ne histories mungi naye nze sitera kulimba oba okulipira ne papa misaaki baba nabadde naye ddi nadde ngeze nakulyawo emmere waliwo abannemesawo okulyawo emmere naye emmere yawe ewooma nnyo naye bakirerese basukkawo era papa nkugamba bakirerese awo abatwandibadde bagoba ku woteeri yo ogenda okula emmere ya mitwalo 10 n'ovaawo ng'ospeninze akakadde bakirerese bali wali basabisa force oba papa misaaki papa ekyo nkikugamba be bangoba ku paka lasiti in fact ne walu nabangobayo ere walu nemmere bagimpeera mu mmotoka batagimpeera mu mmotoka anti bakuwa nemmere neewola notalakyo oyagala enva nezikuwolako ng'oli akufukidde kizibu ozze kulya mmere ne bakulumba babeerawo n'ebikamera ebivundu ebitalina makulu ebitaddako bo beezirazze kulya address kwegamba nze kyo nkiboogedde ananyiiganyiige bibeeramu ananyiiganyiige ne bakisussa kyemmanyi waliwo ekintu ekyenjawulo kyendabye nti oluusi tutandike n'okwogera ku muntu ng'omumanyi nga muyina akabagatta anti kyebadde nkugamba nti kati nze nayombanga ne kusaasira liri nabiyingiramu kusaasa yennyini yagamba liri nti munnange tulina history ne full figure ow'amaanyi nno omuzibu ennyo okitegeera ebintu modulo ebyo so sikugenda kubuukira gw'omanyi ekirala ekyokuwaayiza tosobola kuwaayiza bayibuli yegamba nti olulimi lw'omulimba kyenyuma nnyo omuntu oyeyita omulokole ng'atambulira mu bulimba bayibuli yegamba nti olulimi lw'omulimba terulyaba mukisa akolimiddwa yenna eyeesigama ku bulimba weeyita mulokole olimba omuntu nti wamuwa miliyoni 2 gwe kennyini towera miliyoni 2 obulamu buli mu fake oli mu dinaayo n'emmotoka tuteekamu namba plate tereeta mannyago okulimba si kubi naye buli wokisussa buli wokiyitiriza ate kyala mulekera okupaladinga obulamu bwamme nga mupaladingiramu ssente kiteeka tolina muntu akwagala weegula bweguzi buli wamu nga buli kyokulembeza ssente egundi kyova nze sigaba ssente nga ba network nga ba connection
tonsubi ndo ja kujonje mu sente okuleka buno busente butono Jennifer sita mafuta mitwalo 15 nayo tero kumpayo ati bo mitwalo 210 bwebwe zatezo sente lujizo si sente mitwalo 2 mitwalo 10 mitwalo 3 si sente sente za mmere owulira nkulaba ezo sente za mmere ramungeze kulanchi wali mu demo saso dasatu muvuddewo mutaddemu amafuta bulamu bumere bwa sente bwa daire so mukyonna overviewing connection kubanga connection osobola okufula okuba akajja akamiliyoni 10 osobola okuba ak'ebitaano osobola okuba omulimu gw'ogenda obeerako emyaka egisuka mu 10 okitegeera networking ate nga ffe networking tuyenuniza nayo nze tewali yagituwa kubanga batulabanga batagasa batulabanga batalina makulu kyali kisa kya Katonda okuba tuli blessed even okulaba omukulembeze nsina muntu nti yantwala so ndabawone element ya eryanyi waliwo omuntu nga atandika mwenna mitambula bulungi nga ugambye omuntu akunoonya talina kyali n'abeera ng'alaba alina waatuuse abantu abasinga bagadde nnyo kola amannya kyekyesa obuzibu abala bayita baserebu kye batali ye big problem aserebu okweyita serebu naye nga amazima kiitoli serebu kati TikTok egenze n'erimba abantu naddala abaana beerimbye abeeyita abaana abamu abeeyita baserebu ekintu ekyobulimba ennyo era ekyobulabe ku bulamu bwabwe baserebu banfe tulina abaana abantu be bayita baserebu nga Basiriba Kyagulanyi ng'osobola okunoonya hisitole bwe n'onoonya gwe yalwana naye ng'ojjeko Amamuli Katumba abamuso oyinza okuwa nga toyinaayo tulina baserebu ba Papa Misaaki oyinza okunoonyeza ku Papa Misaaki hisitole we baserebu bawangalidde mu baserebu nakati bakyali ng'oba bwa myaka 2 ofuukidde abalala ekizibu ate bw'otali oli mu ddinayo weerimba nti oli serebu kyeki kubanga buli muntu ali ku TikTok tugambe buli ali ku TikTok serebu bano abaana aboonoonye TikTok babale era gye no yabadde akyogera baaluba tebagenda okuteekako amaanyi gaatandise baalubato tebasukka na 2 3 omu 2 3 bana ate abamanyi bonna nagenza okwogera nga balina Kristo n'abali ebweru babamanyi so buli kyokola emanya bakulaba kyalubato abantu banje badde mikwano gyaffe omukyala Amelia Nambala yafuna ekizibu yalina omuvubuka mukwano gwe yamusasulira ennyumba yalabirira abaana be n'omukazi omuvubuka simanyi yajja bujja n'agamba abantu nti Amelia alina passport simanyi akola bitya Amelia alina passport za mikwano gwe Sophie ng'ayagala genda bweru ayagala amusabira visa yo banaani balinga bananga bagala genda ko out onamo wabira ko di Kampala tasibwa nko tagenda ko mukomera omuntu akulisa kunywesa bakwata Amelia atagenda ko mukomera mwena mu mumanyi byamutwalira obudde ne sente ennyonyi ze ne zikyuka ze yataddemu sente n'okuddamu okutambula obutamuzo ofuna visa zatambulira ku kati eza Canada ezaawe eza America kimutwalidde ebbanga ery'emyaka 2 ku 3 dwa bukwano jealousy kwegamba emikwano tegikukoze bulungi mugigende empola ate wali watajina mu mukisa ze sijina mu mukisa nze buli mukwano gwange afuukidde ekizibu ate sitababera mikwano gyange abanneeretako yawula abantu abakwati ngoyo omukazi game bwe yanneetanga kuwalingawo bwe nongamba nzagala kantako sagala katonoza mu kamera nga kaleka bubi I desperate ino oluta tamanyi nyinirwo abinyumiriza byonna talina tamanyi na genda dduwa mugambe jangu tewegwa toyamala mu manyi tobera mu njunga bakatoka aba oyo yachi wagala kulya kibadde kanyama koche n'entumya bakwetere mmere udda wanba n'entumya da bwanfukira yoleke agenze kwatagana Doniasia amugambe wabira fulu figa mbu yakuba mugenda ku polisi yawa omukazi bampa wabidde alwanyo utalo okulama mbwa amazima tega toso obulimba tebuwangulanga ku mazima onkimanyo tula mu nyumba yo n'okaaba ne wejjusa kubanga sina kye nakukola nebyo mpayiza mbu kugoberera nkutomere busimanyi ndi bubi nnyonnyo nasaba tata affe gye batuzaala mu nda yeemu netondere kitaffe yani ze kiwe wasi tata wange simbirangako na wakiwanza simba kadongo kamu owulira ze sibeeranga nayo nze banzaala wano gwe bakuzaala laakaayi ensi ogigambe nti yakola ebikolobero yabikola kitaffe kati nze ndikwagala gwe ndikusonyiwa ekyo kyogende mu public mujjukire ebintu byetuteeka ku social media tebivaayo bibeerayo omwana wange ajja agambe mbu nasobya jjajja waabwe
Jeje go batala bakaya yafedda nga nange kanyini sisa namuko mukafananyi kumumanya go gambye public tinasobya kitaffe namukola ebikolobero kye kimbonyabonya kye kinsibide mu bwavu bwendimu era ngende netondere kitaffe kyokka ense kitutte tutuli ba Luganda oyo muganda wange yasobya kitaffe ayina ebikolobero byakola ewaka we comparing kunze naawe ani ali obubi even a quarter nenjale zili kubigere byange zensalako nezigwe zikusinga vali even a quarter kwangu manyi bulungi kyenzitowa wado nyenjerera keyo ku bintu byange nojja nze simanyi na mulyango wadde kateniyo gwe ne mu kitanda kyange manyimu bajja nobawe basa konkona paka mu buliri bajjo tujjako interview paka mu buliri oyina kyana ki YouTube channel nze sayimo yankeranga nga olusisina n'abamaaso kyane tumya fena ne mu interview simanyi nawe naye buli kanaku ayina parading omuntu ku page yanvuma buli kaseera namubuuza ku millioni eziri mu nsi batovuma ku mukazi wo vuma ku baana bo newe nabadde Dubai ya parading abavuma nga nagudde mazi n'ekisaati nakutta omusajja simanyi nkola ntya eyo nabadde mu Marina tegenda yo Monaco kyovana nabadde yo muddugavu manyi sande mekeza abadde ziri awo zinasaso kuyigena siwa abanako kwegamba nti waliwo omuntu akola ekintu Abaganda bagamba nti omuntu akola ekintu nakwerabiza Katonda waliwo omuntu akola ekintu nga nowo mwesonyiwa nga nowo musonyiwa tosobola kumwesonyiwa nga nowo mwesonyiwa tosobola kubyerabira ebintu ebyo byanjawulo nsobola okwesonyiwa nokusonyiwa noterabira kya naye memory yange ebintu byozo ngamba nyinza obutakola ki nyinza okalubirizibwa kituufu kisinzi ngo buli otebala mu bange nga bawulira mbu njagala kununa kasolo mbuna kugamba njagala kununa busolo bwa ntambi mbu nkukwana nkikugambe oyina omukazi n'abaana nange nkikugambe goma kye kitegeeza ebimu nga bigenda leeta ebibuuzo nga ne mba mwabadde musaaga mukko osaagira kuki mu kino tumanye biki bye tulina osaagirako okomyewa nti ebintu bisigala bituluma nga birina tulina ebiwundu ebitagenda kuziba nze ne bwe ndiba nfudde kino nkyogera nga ntya Katonda gwensinza sirisonyiwa simpokke n'abaamukuliyeetinga njagala nkidemu nga ntudde mu kamera ne bwe nfa kati essaawa eno ndisigala ndubuma sirisonyiwa simpokke ataliba na mirembe mu nsi nkiddamu taliba na mirembe paka lwaliva mu nsi n'abaana be tebaliba na mirembe anti yayagala kuzaala abaana baalizaala balibeerako ekikolimo obulamu bwonna bwalina ku nsi aga Katonda ali mu ggulu gwensinza omulamu ndi mulokole nkimanyi era ngenda kulinda komenti zammwe awo ezinvuma nyingi yes but I know what I'm talking I know what I'm speaking oyo omwana ne wendibeera emagombe n'omuzimu gwange teguliwumula taliba na mirembe aga Katonda ali mu ggulu oyo omwana mugwensinza ate ne Katonda akimanyi kuba ekyo nakimukwasa ne mugamba kino kinsussa obunene sina wenkyesonyiira sina wenkyerabirira ne Katonda alaba era alaba pain gy'olina obuzito bwayo ekyo nakimugamba ne mugamba gwe Katonda wange gwensinza omulamu okusonyiwa nsonyiye naye kino kinene njagala kibeereko okuwoolera nenkimulekera era njogera naye buli kaseera ne mugamba teweerabira obulumi bwange obulina okukola ki okusasulirwa so mugenda ne mulaba abaana b'abantu nga balwadde ebintu olinga ga birumu omwana sibimanyi omwana akola bwati nga olina kye wakola omuntu maybe talina kye yakukola yasaba saala nagamba Katonda nsasulira kino kuba ebiseera ebisinga kati ffe tetuli balogo nti nze sisaba kumala budde genda mu balogo kuba ndabyeko abalina amasabo bannaku nnyo
nnyo Katonda ate ye apanishinga bulalamu nga newankubadde ebiseera bisinga alwawo n'asasula osobola okubbako mukwano gwo bbaawe naye osobola okubeera mu bufumbo bw'emyezi egi okweyagala n'akaaba n'atta n'agenda osobola obonaabona emyaka gyonna gy'omaze ku nsi n'abaana b'ozadde musajja n'abalabanga ebisasiro kuba obufumbo bwabba bubba ku muno n'omukaabya omulimu wagujja ku muno n'omugobya ffe abantu batuleese batugobaagadde tugobya ku mirimu nze buli gwe ntwala awantu agamba nga bwe saasoma yes saasoma naye onsinga ki omanyi emboozi yo tudde nina ebintu byendabanga biriko n'obujulizi naye nze tuteka abantu b'omanyi naawe kennyini ne mutuuka ewantu n'addayo n'agamba katobe mukazi gomena teyasoma temumwesembereza mukazi mubinyavuma nga nkututte okaaba nekyenkusakiddeyo kifunye enkwadresinze bulungi nze buli muntu gwe ntwala nsobola okwadressinga omugaga n'agamba afunye omuntu asingayo mu nsi era nvaawo nga bagenda abamanyiko ekyo mukimanyi naye ogenda abantu nga boogera nsinkanya abantu bangi nga ndi naawe ne bakuwaako obujulizi oli nayogera kyeyali afunye ng'akifuniddeko ggwe naye ekisinga okunnumya omutwe kikyawayita emyezi egi wabwe tujjeko n'emagombe wabwe tujjeko emagombe nze mbaddeko awo emulago n'abantu oluusi abalina abaana nga tuli eyo batusindika eyo simanyi mwani oba musanyu biki simanyi eyo mwana mugimu noba n'omwana nga yagongobala n'otoba osula n'okola buli kimu nga buli sente gy'okola mu mwana mugimu kwegamba ng'amaguma mumanya mamenye mugayunge gaddewo ffe tulina ebintu byetukola nga si titugenda kujja mu social media tulina abantu betuleredde abaana bakulima nti bbaawe yafanga bbaawe wali beyagala balina waka kwosibeko kwola mazi nze nina obwana wange busimba paidi muyinza okugamba nti waliwo nasale n'ogamba amubalekebe malayika za Katonda kano nakulabira tobulwa mmere tobulwa zibalabirira tobulwa zibajjanjaba kano nakubulesingira oluno omwana olunyiriramu ng'amunona ng'akwogerako ebigambo ebiringa amazzi ng'akwogeramu bagenda bali eyo bakola bweru wa ggwanga abaana obalabirira basoma okwalana ku ssente zo n'akwogerako ebyo nadda n'ofuuka ekizibu gyali n'otunula n'ogamba Katonda waliwo byotunula n'oleka n'ogamba byo byansi ebyensi bingi Katonda mbotambuliramu waliwo challenge ezijja nga ezo zobadde ozisuubira obanga kyo just bakikoze nnyo nga bwe bulamu naye kati ng'ekya simple ke agakola mu gunne omuzimu gwange ogubeera emagombe guba mulalu tegusobola kubeerayo byonna ekya simple kate kyakkuba wala n'abamukulyetinga tebali banamirembe kyova olaba n'ensi ebawunyirira tebakulimba nti bagirina tebakulimba tusobola okwogera olunaku ne luziba kubanga byo biwanvu ate nze ng'omuntu kati nze ali ku ground wakati wo n'abantu b'osobaganya kati bano abatuvuma bo tebamanyi era bo bajja vuma nga bajja sigala nga bavuma nze ndaba abantu bangi nnyo wano nga bagamba oyo omukazi ani gwatavumye oyo omukazi avumye buli muntu oyo omukazi asinga okuvuma wano mu nsi oyo omukazi n'omutumya n'omugamba nani nkuvumye omanyi n'eri abatulaba obuzibu bw'ensanze wakati wo n'abantu abayinza okuba nga oluusi basobaganye naawe nti neje mutabeera osanga oli najja n'ayogera amazima nze nina omuntu kati nze kambageza ku divorce nze divorce yanvumanga buli lunaku leero mukola olw'oluvannyuma lw'okugaana okuddamu okuwadija kigozi ki content Adija yave Dubai najja wano simanyi nti badipotinga na mudipotinga munasobola n'okukyogerako ne bamuggyako n'eriiso neŋŋamba Adija todda Dubai nga nze manyi mukazi watagenda kola ki nga sinabitegereyo byonna biki ne mugamba todda Dubai Adija Uganda bw'oba badde emyaka gino gino ne mubuuza oyina ki ne mubuuza kati abaana bo mama wo oyimidde otya abantu nga bamutawanya muwa content tebamwagala muwa connection nga tebamuwagala simanyi lwaki talina feveeyo ne mugamba ngenda kutoba naawe paka nga mukama akwadde kyoyagala ngende mugamba nkwadde emyezi egi njagala obeere nga weevuga nentandika okuguluba na Adija nentandika okuguluba na Adija mu bulamu mu buli kimu buli mbeera kalo n'atuwa omukisa n'afuna emmoloka neyeevuga nyisima bwe bamukuba nenga bannange nkooye content singenda kuddamu ku abantu content
onaje nagamba si akugobya ku mukutu simple kyali kisimple omwana yanvuma naye namubuuza na inkuvumye nti nedda nsonyobe tuyimale naye abantu abamulabanga bagamba nga kikaza kyo kivuma nnyo kivume kiwe kivuma kimanyira nalanga comment ze bagwanda simuvumangako katata nekyo nakyo kituwe ekyo tulabirako nti we yasirikira gyali akola bibye naawe okola bibyo kalate oli yavaawo we yali avumira ye waali muwa content era ye yanneetondera kwegamba nti abantu abasinga okutuvuma abeera okonaga omukazi antalina kwatavumira omubuuza nali nkuvumyeko nakuvumako nolaba omuntu akuvuma nga tomuvuma nkoze kukulika ebikaze byeyita simaye ebikadde byaki ebyo biringa koloboza bivuma buli lunaku sibivumangako waliwo n'ogumu gwakomawo wano gutunulanga bannange gutunulanga toyi enkoma guzibu n'okula gwina emimwa giringa amabwa gwekwe kagasiko izo gateguli mu ggwanga Uganda ebinnyo ogabiti ebiyola emirambo emulago biralamu nenga akuvuma fufiga akuvuma buli lunaku tugenda kukoma wano lwaleero manyi bingi byosobola okwogera olunaku lusobola okuziba naye ekirungi nti abatono abalaba vidiyo eno musobola okujulira ku bimu ebyogeddwa mu naye batajulira no matter what nze sigula buganzi katonda beyampa okubeera mikwano gyange bajja okubeera mikwano olowooza olaba Yesu bamuta Yesu yazuukizanga abantu abafu yasuulanga ennyanja omwenge omugati gumu yagufuulanga emiyoni z'emigaati mwamuta nemugaa nti si mwana wako nateze full figure era nze siwala natanjagala bw'oba tonjagala it's up to you nange sikwagala if you don't like me I never like you era totawana na kukirowooza nako bw'oba tonjagala sikwagala tayimuuzi tomwagala anjagala tanjagala sikwagala pulasi bw'oba wulira nti tonjagala totawana na commentinga sikwagala bannange naye waba akwagala mwagala plus era plus naye bw'oba wulira nti tonjagala totawana kukimenya nti nkazi gwantama totawana commentinga kuba nataddatawo kimanye nti sikwagala emirundi 100% nze gwolaba wano tuli ku Faruka banyabo ne basebo bwe tutudde wali entebe ennungi weziti esobola okufuula comfortable noyogera ng'ofumiitiriza nga Fufiga yabagambye nosula ku kitanda ng'ekitanda kikuwa ebirooto ebirungi n'ova mu birooto ebibi byonna obisanga wano ku Faruka and Sons. Faruka and Sons basangibwa Kibuye opposite Petro City ngodda side z'entebe then gwava entebe ngodda Kampala era sikirungo oyingira Kibuye roundabout waliwo ekizimbe waliwo aki wano waliwo zingizing wafangfang kale osobola okuba ng'osanga Faruka and Sons nobeera ng'ofuna buli kimu buli kirungi ebisinga byonna twali tubibalagako awo ne mu mboozi yaffe nga emuze mutugoberera so ennamba z'essimu zolaba wansi awo kubako obeere ng'ofuna Faruka and Sons obulamu beere ng'ate bukyukamu era butererera eddala kuba ssente ojja kuba otaddemu ate ng'olina ofuna value yaazo yogera ku basponsors ab'enjawulo tuyita olunaku basponsors ab'enjawulo Sura Motors batunda emmotoka empya n'enkadde bali wali ekiwe ku Salama Road bali opposite ni African Oil agayagala emmotoka agenda ogula emmotoka ku kibanja mpola kaseera kano waliwo discount gye bataddewo nti waliwo sente z'oyitogera n'emmotoka n'ekitunzo ogenda nakyo ate era Sura yabeerawo ne chairman Nyanzi bagagabawo tewaliwo ba block oba bapikirere nti ate banagamba bw'ate kinombo tukuwanvu ye naffe tufuneko nedda Sura Motors basangibwa Kibuye osobola bako ya ku 0701879187 Muiza Stores miza bali ku Coach Tower bwayagala bag ez'omulembe bag eza class level 7 oyina tu oyagala kutambulamu genda mu Muiza Stores wali osobola okufuna ensawo ey'omulembe ennyo nyongera okujjukisa gwe muganda wange nti New World Visa Export oyagala kutambula mugenda ku Dubai oyagala visa ya wiki ya mwezi oba ya mwaka visa ekweddeko oli mu Dubai oyagala kugiwongera nga kugikyusaamu genda ku Banias olabe Baby Rich ne Fade ku babayitawo New World Visa Export bajja kuba nga beekoleko my dad sana to obeere bulungi nnyo nkujjukiza gwe muganda wange nti ankole big ribs bali mu Dubai awo mu Deira osobola ogenda onobeerawo ng'oli emmere y'omulembe nnyo ola ennyama kyomo ate ankole big ribs bakolagana ne Rio Series Global and Tour and Travel Global Rio Series Global Tour and Travel awo bakufunira visa ne bakufunira nawo okwebaka
ate ne hotel ebeerako be bantu abasobola okuwa visa ng'eriko okulya n'okwebaka okumala week namba okuva ku breakfast lunch and supper bo kyekyabwe babase baliyo service bali mu Dubai awo era okubania street nkujukiza gwe muganda wange nti Mpombo restaurant bali mu Dubai oyagala kulya mmere nnungi genda ko oyagala kulya mmere ya bulijjo ila kyoyo ya mukyala wali lubute mu Dubai oyagala kulya konsene no missinga nsujju oba mpapali omisinga nanasi ye Uganda oba oyagala kulya ku lumonde oyagala kulya ku kinyoba kirimu kigenda awo ekirimu obutiko genda ku Mpombo restaurant aji Asani wali ajati Zai wali ajati Zai wali Fati wali Summa nkubuzaako nyawo ku Mpombo restaurant kwagala nyaka na kalungi kasumma we bali okolaba nga bakutusako services ez'omulembe ate gwe muganda wange ndaba nkugamba kimu nti aja na mbirungi na kuzomwezi mwenda ina concert ate aja na ina music omulungi genda muwagire genda owule ku music all is gold haji auna mubiru ate wa H&M restaurant and wali machinde ku court era inawo aka coffee plus bajita coffee plus yabajisa H&M restaurant nyongero kugamba nti mbera ku Soul Trip Monday to Friday jangu olabe full figure obera ko olabe full figure nkujukiza gwe muganda wange njagala nti tiketi zange zikyatundibwa tiketi zange zitandikira ku milioni 2 milioni 5 milioni 10 ne milioni 2 Friends of Full Figure Live in Poverty ekifulu kya full figure wekirinya ennaku zomwe zigenda kubeera nganya omwezi gwa 10 nolwekyo gwampagira mpeza sente ku simu yange kwatye table pereza sende ku simu yange ofune ekifo kubanga abasasudde bakaba tugenda otekera osoloweza sende ku 0772 699 128 yakuwerezaako sente kyokka 0772 699 128 Friends of Full Figure Live in Poverty egenda kubeera ku Sena Hotel ennaku z'omwezi nga nya ennaku z'omwezi nya ogw'ekkumi yes ate era nkujukiza anti gwe muganda wange ayagala okugenda okukola oyagala gendako bweru tolina sente bulungi naye wandiyagadde okukola Skypin beboka aba Skypin basangibwa Ntinda Kwaluna Mall basobola okutwala e Dubai, Canada, Thailand, Bangkok ne bakufunira omulimu ne bakutwala ne ku kibanja mpola gwe nosigala ngo basasula mpola n'okyo genda mu Skypin oba bakubire ku simu omanye ebisingawo just funa bufaananyi obusatu bubiri obere ngo beyungako oyunge kubanna abakulakulanye nabongedde ku mfuna yaabwe amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.